Yes, nkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti weebale kwekumira ku mayengo gano mukwano gwange gwe nalina ali eyo ayeekuumidde ku mayengo gano weebale kubeezaawo channel eno weebale kubanga gw'omu kubakulaakulanyiza channel eno esobola okuba ng'etuusaako information okuva mu buli kasonda k'ensi eno. Jjukira nti nno buli w'osubscribinga oba oyengeddeko ejjengo ku channel eno okubanga eddoboozi olyo bw'otadde ku comment section liwulikika ggwe mukwano gwange ali yampulira so kye mba nkubiriza baganda bange okugenda mu maaso n'okusubscribinga. General Muhoozi Kainerugaba ayisizza statement ng'akomandinga wabeewo okukwatibwa kwa gavana mu Democratic Republic of Congo. Ayisizza statement ewuniikiriza eggwanga ng'avuddeyo n'alagira nti ayagala gavana ow'omu Democratic Republic of Congo abeere ng'akwatibwa ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno gye buyise twawulirako nti amagye ga ggwanga ekkulu erya UPDF, Uganda People's Defence Force, gayolekera mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo eri mu bitundu ebya Bunia ssaako ne Ituri. Kaakati amawulire agavaayo galaga nti General Muhoozi Kainerugaba azzeemu okuba ng'ayogera controversy ze statement zagenda maaso n'okupostinga ku Twitter ng'agamba nti nno talabanga ku gavana musiru ng'ono such a stupid governor agaana amagye ga UPDF okubanga gooperatinga mu bitundu ebya Democratic Republic of Congo. Lwaki olowooza General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'akola statement ng'eyo? General Muhoozi Kainerugaba ekimuviiriddeko okukola statement ey'ekika ng'ekyo kigambibwa nti nno gavana ono ow'omu Ituri province agezezzaako okubanga imposinga obanga alemesa amagye ga UPDF okubanga gaoperatingibwa mu kitundu ekya Ituri, ekintu ekinyiizizza General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force. Jjukira nti nno baatugamba nti amagye ekigatwazizaayo kusobola kulaba nga balwanyisa abayeekera ba ADF. Kyokka bo bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo balaba nti nno kyabulaba amagye gano aga Uganda People's Defence Force okubanga gali mu territories zaabwe gataddewo entiisa ne paniki eri bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga saa yonna wandibeerawo obulumbaganyi abayeekera b'ebitundu ebyenjawulo groups omuli abakodeko omuli aba ADF nga bonna bagezaako okubanga beetangira abajaasi bano ab'eggwanga lya Uganda obutabakolako bulumbaganyi. Kitegeeza ki? Be balina osooka okubalumbagana. Jjukira the best way of defending is attacking. Kati bana baagala okwedefendinga abayeekera bano abakodeko saako ne ADF bajagezaako okulumbagana oba okulumba abayeekera bano basobole okubanga baba attackinga abajaasi bano aba Uganda basobole okubanga beedefendinga ng'ekikulu eky'okwedefendinga ngera wenkugambye. Kakati bannansi bajja kuba bakafiiramu kubanga amagye ga ggwanga Uganda gasiisidde mu bitundu ebirimu abantu ba bulijjo embugali eyo gatebenkeza mirembe. Jjukira nti nno si gwe gusoose okubanga General Muhoozi Kainerugaba akola statement ng'eyo era gye buvuddeko yavaayo emabega n'agamba nti ayagala okuyita essaawa mbale bubale ng'abayeekera bonna abali mu Ituri ne mu Bunia beewaddeyo oba si ekyo bagenda kuwamba territory eyo yonna nga bo aba UPDF gwe mukwano gwange ali eyo. Kati kino kigenda mu maaso n'okweraliikiza eggwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga gavana waayo wabanga ayisibwamu amaaso nammwe bayita obuyisi oprovidinga security si kintu siba kirungi. Kitegeeza ki? Kiba kigenda kuttattana democratic relation wakati w'eggwanga Uganda ssaako ne DRC. So ebibuuzo bigenda tandika okubuuzibwa nti ddala Uganda yagenda mu DRC kutebenkeza mirembe oba kubaakinga nabo be bamu ku bayeekera ba M23 abagezaako okubanga batabangula emirembe mu ggwanga lino. Jjukira ne statement ze yakoze eggulo ku Twitter ng'agezaako okugamba nti abayeekera ba M23 webanga kisangani ebalemye okuwamba bo ng'aba UPDF bagendagenda mu maaso bagisaleko bagyewambire era bawadde essaawa mbale. Kati ezo zonna statement ziraga
Felix Tshisekedi president wa Democratic Republic of Congo inti Paul Kagame Rwanda gwe babadde basongamu oluno kubalumiriza ennyo okubanga abaakinga abayekera ba M23 jjukira nti no ne Paul Kagame yabyegaana dda n'abagamba nti no w'okunenya ye mwami Yoweri Kaguta Museveni abajaasi ba M23 gye baatandikira kati babanga bakyanenya Paul Kagame kati ate Muhoozi n'avaayo n'akola statement ng'eyo kitegeeza amaaso bagakyusa ne bagatunuuliza mwami Yoweri Kaguta Museveni okubanga naye y'omu ku babaakinga abayekera bano aba M23 olowooza otya mukwano gwange kwanirizaako mu comment section jangu otangaza eggwanga otubuulire engeri gwe ebintu gy'obiraba mbagala nnyo mweraba. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okwonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo kuleetera notification message bwe wabanga aliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu ndwane Kenya, nalekaani menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwebali kwekumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo so munamuna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo ya noti 726 noti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaza ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde kati buli muntu alina kubeera vigilant olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba.
bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV, mwebata na subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.